Buli we bakuzina ng'omukyala n'ovaamu eddoboozi kiyina engeri muli eri gye kisikiriza omuntu oyo ali mu kuzina mu butuufu n'afuna amaanyi. Nga twakafuna obutambi bw'obuseego obwa mwana muwala Sandra Nakisi bwali busuffu, bwali buwoomu, bwali buyimya. Wano nakugamba tuyiga ng'ate bwe tuseka. Wabula nga sinawo okubeera nga neeyongerayo nkubuuza ekibuuzo, lwaki tolayikinganga vidiyo zange ng'ate buli kyenkuwa okyagala? Vidiyo girayikinge, tekirina ekyo kigenda kukuggyako. Tweyongere mu maaso nange onsikirize okwongera ate okubeera nga nkuweereza. Munnange bajja tuli awo Shanipsi ng'atuywamu obutambi bw'obuseegu. Ono ye mwana muwala bannange aliko ekigambo, aliko ebbeere, aliko enfuli, aliko amazzi. Ekiri muno ogenda kubeera ng'okiraba. Vidiyo gye nnaakava okukuwa mbadde nkusaba obeere ng'ogiraba kubanga nayo nsuffu, ojja kufunamuko ekyokuyiga. Munnange mwana muwala ono Shanipsi baamuzinye kaddogi. Kali akatambi ka bannakankaka oba mwakalaba? Nakankaka akoteeka ebbali. Naye mwana muwala Shanipsi balina engeri gye baamuzinyeemu butuufu ng'omukira agwomerwa n'alyoka asikina nga kwegamba ekiri muli kikambwe. Kyo kyenyinza okugamba. Naye nga kyenyinza okugamba bwe babeera nga babadde bakuzina n'otasikina, munno aba tanyumirwa. Ate kirungi nnyo n'okubeera ng'okyusakyusaako styles kubanga bw'okyusa kiyambako omuntu okubeera ng'amanya wa w'oyinza okumukoona waakola ki, waawulira. So obutambi ngenda kubeera nga mbukuwa, genda wansi awo mu comment section obeere ng'obusaba Shanipsi trending video. Bwe buno nno kambukuwe obeere ng'ate olaba.